yes, nkwaniriza omulabi wa Lugonvizi Show nenkubaza okubanga otulegase ko tse Valentine's Day bulenga 14 omwezi ogwokubiri buli mwaka abagalana balutwala nti lunaku lwabwe bagamba nti lunaku lw'abagalana era no mu ggwanga lya Uganda olaba nyonga si Uganda wabula mu nsi yonna olaba nyonga abantu abalukuza abalusoosowaza wadde nga abasinga bagamba nti byafo byalwo bya ddiini naye kati balutwala ng'olunaku lw'abagalana kwolagira muno omukwano kwosindira omukwano era ogenda okuwulira naye kaakati obeera otyanga ddala onjagala ku lunaku nga luno notabako kompaayo obeera otyanga onjagala ku lunaku nga luno notabako kompaayo. Well and good lwa nsonga mu by'ensonga naye nze mulimu ebintu byenzikiririzaamu oba oliawo kusaidyemu oba endala. Nze nzikiriza nti buli muntu buli lunaku lwandibadde Valentine eri omwagalwa wawe singa oba ng'omwagala. Tosobola keera ku makya n'oŋŋamba nti twanyize twafunye ebitaataaganya olwaliro tugenda kujaganya naawe kyokka ate tusobola nga tulina obuwanguzi bwe tutuuseeko nemedde tutwalanga Valentine. Sisobola kukkiriza nti waliwo ky'osobola okunkolera nga kya muwendo mu mukwano gwaffe ne sikuyozayoza ne sikwebaza mu mbeera eyandibadde yolekera ku nnaku nga zino. Omukwano gugenze gukendeera mu bulamu bw'ensi eno olw'ebyetaago ebingi okusoomozebwa okw'enjawulo n'ebirala ebijja ebizibu ebitali bimu. Era nyina gwe nali njogera naye ennaku zino agamba nti ndowooza twandikyusiza akagambo ka I love you ne mubuuza lwaki ne tukongerako ekigambo nti now I love you kati nkwagala. Ekigambo I love you tekyalina nnyo maanyi gekyabeeranga nakyo oba oliawo. Simanyi oba edda kyalinanga amaanyi oba buli akiyingira nga yakakitandika akiwulira ng'ekyomuzinzi naye ebiseera ebisinga omuntu agamba nti I love you olwaliro you have not to jubilate kubanga tomanyi oba enkya anaaba akyasobola okwogera ekigambo kyekimu. Ndaba bannyinaze bangi abagwa mu mukwano ne basiita social media platforms zaabwe ne zijula love kiss ne zifuuka kiss okwekuba obugere ne kufuuka okwekuba obugere obuwuna ne bufuuka obuwuna which is not bad. Naye ekibuuzo ekiriwo nti wali weefumiitiriza ekyakwawula ku gwe wasooka naye. Ojaganya noga nti ono gwe nafunye obulamu bwendimu mu nte ebitaala bintadde kaneeyagaleko nange funye anankola ku masaaji abalala muneesonyiwe ansibyeko ssenyenge tayagala mulala nsumbuwa nga ndinoono obulamu buli wankwata wansanyusa. Yes naye n'enkya anaabakola byebimu onasigala oyimba byebimu. Nze nyina obuyimba obusinga okumpoomera obuyimba bwange bwa kikaddekadde nyimba zakati ezabaga kabisi kandagala sizitegeera nnyo ti kabisi kandagala olumu kanywa kawoomerera zino zi forever nziwulira zimpoomera naye siziyingiranga ziri bwe naziyingiranga. Mwe buli obuyimba bwange era nga bwe mbeera ku lunaku nga luno bwe njagala okuwuliriza mu kaseera ka love bwe njagala okuwuliriza mwe buli nekilesi yejuli gindekere wotoli esobola okuŋŋumya kubanga gwolekawo nange nnumwa muli ndowooza nti olifuna nsinga kati olunansibula ng'ogenze amasanyu gennyina gatebereka kale gwereeta nekilesi yo ngisigaze wotolindabire kweyo nga buli lwebeera mu bulago bwange eŋŋumya okuba omwesigwa njagala onsuubize nti ojja komawo mangu kyatulenze ŋŋuma omutima nakola ntya wootoli obwomu nekiresi yeegira eŋŋumya naye tolwayo nga ndabye n'okukwagala ennyo tumale kulyo nsiibule. Mumpoomera simanyi oba nyina gwenyimba naye ti bwe yali agenda yansuubiza olunaku lwalikomawo kundaba
bwe namuwerekera nankuutira mbeere mwesigwa nti era sikyuse ndowooza naye bwe yatuuka eyo owangali ng'eyakyuse ndowooza kati muweereza buyimba nsaba agambe lwalikomawo kundaba tesiraba lwaki tonyamba naawe nooyitako gye ndi oli wala naye nkolinze olunaku lwolikomawo kundaba kati bankuba kyeyo obuyimba obwo bangi mwagenda muli bafumbo kulwalira obufumbo bwasaanawo bangi mwagenda muli mukwano kulwalira omukwano gwaggwawo ennyimba ezo zinyuma kuwulira naye tezikyali kiri kyezaali tezikyali kyezaali kubanga n'abantu abatuufu baasigala batono buli muntu ng'agenda okugwa mu mukwano ne munne asooka kubuuza nfunira wa buli kintu kyonna kw'okitandisa nfunira wa owedde kitegeeza tekikuvudde ku mutima love erina kubanga yakudrivinga nga totunuulidde muntu ki nga waliwo ekikusika okufallinga in love with that person naye togenda kutunuulira lugonvoozi naye ogamba alina ku ssente oyo oyina okubanga first appearance ye gy'oli expression ye gy'oli ng'ekyusa obulamu bwo waliwo akaseera nga nti omuntu oyo mwagala simanyi lwaki mwagala the way olunaku lw'oligwa mu mukwano ogwa ddala oli kitegeera omuntu nga wagudde mu mukwano ne bw'owulira eddoboozi lye ne bw'owulira amwefaananyiriza eddoboozi likusika n'okankana nga wagudde mu mukwano essimu ne bwevuga ekkankanya kye bayita love abantu batono nnyo abakyalina omukwano abasinga balina material love guy mwagala he's having everything aina sent the guy avuga emmotoka nnungi guy abeera smart love erina kyeyimiriddeko singa kinaggwawo olwekitegeeza ogenda kumukyawa guy mulungi mwagalako yes obuyonjo kikulu naye waliwo ekikusika ogamba nti ono guy simanyi kyeyankola I don't know what's wrong with me buli guy ne bwayogera obwogezi nange omusajja ne bwabanga general maje ne bwabanga brigadier omukazi ne bwabanga mukambwe bitya naye kibayita love nga bwejja kakkana nga bwejja agonda obadde ogamba kimukwano wangi darling I'm sorry omuntu gw'olina omumiza amangota kyebayita okugwa mu mukwano kinene okugwa mu mukwano obeera obbidde mu mukwano omuntu agudde mu mukwano tebamuwabula naye bw'oba okyawabulwa tonnagwa mu mukwano era tonenyanga muntu nti omusajja alinga atalaba lave esiriwaza lave ewunza kyebayita okugwa mu mukwano gayo nomwagala naye simanyi oba ngende naye mu maaso lwaki kitegeeza tonnamutegeera ennaku zino abasinga bazikuza ne bazitwalako abaagalwa baabwe naye ekibuuzo ekiriwo nti omuntu oyo gw'otutte ku Valentine's Day party gw'owulira mu mutima nga yalimu olaba nga yakutambulirako buli kimu ennaku zino zandibadde zaakusasula era nze nkigamba nnyo abantu nti bw'obeeranga okola embaga I'm sorry nze ng'omuntu kizibu nnyo okuba omukazi empeta kizibu nnyo okukkiriza omukazi okunnyanjula nga twakeeraba myezi I'm sorry sinnakutegeera nze nzikiriza nti omusajja we yeeweerayo n'agamba nti kankuwe kino abeera akusasula so si kwagala waliwo akaseera nga lava eyinza okuba ng'eggwawo naye n'otandika okuteebereza n'okufumiitiriza omuntu oyo gw'obadde naye byakkoledde achievements njagala otule weebuuze nti omuntu gw'oli naye obadde naye emyaka 5 biki bye mulaga okuva lwe wamufuna bwe muba nga mwali mu nnyumba ya mitwalo 5 nga mwadda mu 3 mwetaaga okwekoba mu tooki omuntu gw'oli naye gwe wagwa naye mu mukwano alina kyakwongerako ayina kyakuzimba lava etazimba terina makulu era nze ntunuulira abawala bangi ng'ekyebbeeyi kyalina akwata n'agenda ku TikTok
natandika okuzinisa akabina maama wo kye yakuwa leka kikankane kye yakuwa kirina kuba mu bwongo. Ne bw'onaaba n'akabina akanene ng'obwongo butono toyina makulu. Oyagala musajja alina kye yeekoledde, oyagala musajja ow'amaanyi, oyagala musajja eyeezimbye, naye bwe weetunuulira obwongo bwo osobola okumentaininga obugagga bw'omusajja oyo. Oyagala musajja alinawo ky'alinawo, oyagala musajja eyeevuga, oyagala musajja eyazimba, naye bwe weetunuulira obwongo bwo osobola okwongera eddirisa ku nnyumba y'omusajja oyo. Oba oyagala byakoze ng'obwongo bwo bukomaawo ku bikolere. Era nze ngamba nnyo abantu nti ogamba oyagala musajja eyeevuga ogenda musanga mu paakingi w'opaakinze eyo. Oyagala musajja eyazimba, oyagala musajja azimba ogenda musanga ku hardware woogula ebibyo. Njagala musajja eyasomako, saagala nze mbalaba nnyo owa bodaboda n'owa taxi totawana naye ng'ate mwotambulira. Tunaamiitinga ddi ku mafuta okunywa. Njagala eyeevuga owa bodaboda totawana naye bw'osiibako. Owa taxi totawana naye bw'osiibako. Oyagala yeevuga mulina kwesanga ku Shell. Pibi, how are you? Mulina kwesanga ku kkubo ng'emmotoka y'ekyankalanye abantu bangi abafalinze in love mu mbeera eyo. Emmotoka yali ekukyankalanyeeko n'ayimirira kiro. What's wrong? What's the problem? N'akuyamba. Oba n'akubira makanika we n'akutwalira mu ye ne mutandikirawo mu kaseera kano muli mu mukwano. Njagala otunuulira obulamu bwo, otunuulira omuntu gw'olina mu mukwano, gwe wagwa naye mu mukwano. Tukoma abasajja okwagala feesi zino. Nze ne bw'oba mulungi kaalaala ng'onyirira otya naye ng'obwongo ziro toyina makulu mu bulamu. Kubanga ogenda mwagala nga mulungi naye ng'obulungi bwe bwa pizza, obulungi bwe bwa make-up. Buli yuki agenda kusaba enviiri bwe bulungi bwe. Buli yuki agenda kusaba eza make-up bwe bulungi bwe. Buli yuki akusaba eza KFC bwe bulungi bwe. Ayina kyakwongerako. Teri mukazi mubi ng'ayina amagezi. Teri mukazi azimba kyova olaba nabagamba nti eriyo abakazi nga ba sex material. Ekyamakulu ky'olina kwebakako. Oli omukazi zaakoze ne bakuwaako koota ya koota. Olumala n'ogenda. Tasobola kussa mu bulamu bwe. Oyina okuzimba status nga tozikawo. Nga wooviira mu empire y'omusajja oyo esaanawo. Naye bw'obanga okuvaako mu empire y'omusajja tesaanawo toyina makulu kubanga toyina ky'osinga balala. Valentine well good nungi. Naye omuntu gwo Valentine nga naye alina kyakwongerako. Abasajja teri musajja mubi ng'ayina ssente. Era ne bw'obeera ng'oli kibi ng'ebiso bimonzoola bumonzoozi biti omugagga taswankula awoomerwa buwoomerwa. Omugagga tamumwentuka asanyuka busanyusi ne bw'oseka enseko n'oggwayo asanyusa asiimye. Naye omwavu kyemumwentula ki? Omugagga tabeera shabe, abeera teyeefiirayo. Munanga ali ize yeeyambalira bisaati byawe omusanga ali ize ye mugagga. Teri mugagga mubi ne bw'omunzoola ebiiso. Bw'oba omwavu bagakiringa kizzolo kyemuuzamuuza agaaso kibeera kiti naye omugagga bawaana biwaane. Kina bwe kikola ebiiso byakyo n'onyumirwa mune tekyefiirayo kigenda ne kijja bampe ku ssukaali nnuuneko. Ye mugagga buli kyakola bakirabamu ekirungi ye musajja. Teri musajja mubi ng'oyagala okubeera obulungi. Tewali musajja agenda kwagalwa ng'oli munaku. Obulungi bw'omusajja kwekolera. Obulungi bw'omusajja kwekolera ate kati byakyuse n'obulungi bw'omukazi kukola. Omusajja ne bw'onaaba ng'onyirira otya ate za perfume onaazijja wanga tokola.
nze mbalaba nnyo abavubuka njagala omukazi ng'ayina ke yeekoledde nga yeevuga. Tewali mukazi anaatwala munaku era ajja kunoonya lugonvu ate amumenye. Gw'ofuna omukazi nga wooteri mw'omutwala ya mitwalo 3 nga ne piro yagwamu piro bakyapakira zino. Lwaki? Teri mugagga atamalaako. Naye omwavu ne bw'onaali emirondo gitya n'omalayo emirandira mu nnimiro nga tosobola na kupangisa hoteeri etegeerekeka ng'omupalizo okumusula gukumalako emirembe, sekisa anaanyuma atya. Naye omugagga akutwala ku Mistil, omugagga akutwala ku Malakai Ecology nga obuliri bwokka bwe mwebaseeko ne bukunyumisiza. Akawooko kaawunya kakumala okuba ng'omatidde. Naye omwavu ne bw'onaaba otambula eddakiika 5 naye ng'ova mu kalalume tewali omukazi tajja kumatira kubanga ali kumala oveewo. Naye omugagga tayagala akawooko kakoovaamu. Underpant gy'oyambadde, hotelo mw'oli, obuliri kwe mwebase, essuuka kwe mwebase zireetera omukazi okutuuka ku ntikko. Abasajja tulina kukola ssente. Era bangi n'owulira omusajja mbu ndi mu kwetega. Omusajja weetega. Tewali mukazi agenda kunyumirwa sekisi wo nga hotelo yagisasudde. Asobola ogisasula nga surprise, asobola ogisasula nga agizeyo bugizi, naye ng'akimanyi nti enkya naawe osobola ogisasula. Naye nga yakusaamu n'omaliza n'owoza mami kakati maze za transport bw'anaafuna lugonvu nga byonna byetuusaako. Bino ebintu bye tulimu tuve mu lwali. Lava enjavu tenyuma, lava etazimba tenyuma, lava etakula tenyuma. Njagala mutambule ndavu naye mukwano jjukira gye tuvudde, mukwano jjukira bye tuyiseemu, omukwano gutujje wala. Ye lava ejja okubanyumira. Nga mukuza Valentine oyo gw'oli naye njagala okuba flashback wuteeberezeemu gye muvudde emabega emyaka gye mumaze. Jjukira wamusinkanira wali ki, kati oli ki? Tewali nsonga ebajaganyisa Valentine nga wali mu mmotoka kati wadda ku booda. Tewali nsonga ebajaganyisa Valentine nga wali ozimbye kakati wadda mu muzigo. Tewali nsonga ebajaganyisa Valentine nga mwefunira wali weekwesa kati bakozesa. Oyina okufuna omuntu akwongerako. Omukazi bano banjagala yazimba, mwesange kwadiwe yajogula ebibyo. Tomanyi na bbeeyi y'akasawo ka sementi onoonya yazimba. Njagala yeevuga, omanye bbeeyi y'amafuta gwe. Naakusanga wa nkutwale gw'ayagala yeevuga ng'obeera mu takisi. Abo batwezimbe twakuwa naye nga nawe okyali weezimbe. Njagala musajja ayinamu, olina okuba nga naawe oyinamu. Bino bye mulaba firimu z'ebi Nigeria mbu simanya yasinkana omusajja, simanya nga mwavu mu kyalo, yasinkana omukazi nga mwavu mu kyalo, simanya n'agwa mu mukwano naye ye n'agamba nti gw'ayagala, n'alekawo abambejja bonna, n'alekawo abayina amamotoka. Ezo firimu, ezo firimu. Era kati omukazi alinze amakungulu ogenda kusigala ng'oli sex material. Musajja kyagenda okussa mu maka ng'oli parasite, oliwo okumunyunyunta bunyunyunsi. Love enjavu tenyuma. Tukole nnyo. Abaagalana tulina kuba nga twezimba. Buli ewali ekiganye ne mukikuba mu tooki ne mugamba kikino. Embaga ze tukola okwanjula kwe tukola tulina bikola nga tusasula olw'abo abantu be batukoledde. Nasinkana mukyala wange nga ndi wano twezimbye ffenna lwaki simukuba empeta nga ne ssente ze tudigidiramu zize nga n'abaana banzaalidde mbalaba lwaki ngamba nti ze kubanga akuyambyeko ku jjane mwezimbye mwenna mutambudde mwenna. Bino ebigambo bibi. Nze nga naakakulaba myezi 2 nti mpeta, 2 nti mpeta nga sineetegereza na pusteyayo. Abawala era nnyumirwa nnyo
nja kukola program namba ng'ekwata ku mukyalo omu ku bensinga okwenyumirizaamu omuyimbi Stabu wa Natolo y'omu ku bayimbi abagagga abasinga mu Uganda. Obudde bwe mumala abawala ng'otulaga obukowekoowe bwo, obudde bwe mumala ng'otulaga obutiiti bwe waguze, obudde bwe mumala ng'otulaga empale gye waguze ku ssente z'okudde, obudde bwe mumala ng'onyeenya buti bumale ng'otulaga by'okola. Nze Lugonvu nsobola okukeera ku makya ne Sikwanaggo eyeekubisa ebifaananyi mu KFC mu Chicken Tonight ne njagala omuwala ayambadde ki ovulo, kubanga nkimanyi nti bwe naamussaamu ssente zange amanyi zikola, naye gwe ebifaananyi byonna by'ondaga ondaga bwe balya ssente, tondaga bwe bakola ssente. Musajja ki ewa ssente agenda okukwagala ng'ebifaananyi byonna by'olina ku sitatasi yo omulaga bwe basaasaanya ssente, tomulaga bwe bayingiza ssente. Ndaga bw'ozikola ondage bw'ozisaasaanya, naye gwe ondaga bw'osaasaanya busaasaanya. Abawala bangi batulaga kati waliwo omwana gwendaba nnyo ku TikTok adizayininga amayumba nassaamu kapeti nassaamu kateni n'akulaga ng'amaze abala akasente ke anyumira. Naye gwe oli maama wo kye yakuwa kikankani, okankanya ki ky'otasobola kulabirira? Olumala okukankanya nti ndowooza olabye buti evaamu ki? Value ye eri ki kyoyongerako ku musajja gw'oyagala? Oyo omusajja gwe weegomba status gy'aliko osobola ogimaintaininga gwe? Oyo omusajja gwe weegomba obulamu bw'atambuliramu osobola obulivinga? Oyo omusajja gwe weegomba gw'ogwa amatundi nimala nfuna oyo alina buli kimu alina ki, osobola okubeera kyali? Osobola okwongera ku kyali? Omukazi atasobola kwongera ku musajja otuusa okudiba, omukazi atalina bwongo bwongera ku musajja otuusa okudiba, n'obeera n'omukazi myaka na myaka nga tali kuwayo business idea, ng'ekyamakulu kyalina kwe kubeera waka nagamba nti omunnyo gwaweddewo, amasannyalaze batubanja, landlord simanya kakati, ate kakati omukozi abanja njagala TV yaweddeko. Naye nga talikeerako ku makya nagamba nti naye lwaki wano teekawo ekiyumba ky'enkoko? Waakiri akubulira business idea nga yeetaaga capital naye aliwo kulya era nga yenyumiriza nnyo nze omusajja yanzija mu kukola neebeerera waka. Olina kyoyongera ku bbaawo. Bw'oba tolina kyoyongera ku bbaawo agenda kugwa mu mukwano n'omukazi alina kyamwongerako, togenda kuddamu kumulaba. Abasajja tebakyakwana beauty ediba. Abasajja tebakyakwana beauty, bakwana upstairs. Basajja baagala babazimba, baagala balina bwongo, baagala balina business ideas. Nti omukazi we bw'omukwata ne mmussa mu business n'asobola ogizimba. Naye gwe omusajja buli business gy'akussaamu ogisuula, buli business gy'akussaamu ogisuula, mutandikirawo okusaba ekimuli kya Valentine. Siyomba mbaagaliza ekiro ekirungi. Abeeyagala tweyagala, abalina ebisoomooza katubasabire mu bimalirize oboolyawo Valentine ennungi eri abo abagwanidde okugijaguza. Naye ekibuuzo kikomawo, gwe omukazi ali eyo olina kyoyongera ku bbaawo oba omunyunyunta bunyunyunsi ng'otambulira ku ng'ombe egamba nti fe abakazi twatondebwa kuweebwa? Bw'obanga kyokyalowooza ng'ekyo kyoyagala bakuwe tokiyinaako wadde omusingi gwakyo wadde ettoffaali, nkusaasidde.